Muyindi agamba bwati naye ettaka teyalikozesa kuba mu 1972 babagoba mu Uganda nga tebeesikidde wadde kawande. Omuyindi we yafunira ettaka nga kuliko abantu abasasula obusuulu. Wabula emyaka giyiseewo. Kati agamba bwati ategeka okubasengula nga tabawaddeeyo wadde omuno gw'ennusu. Bwe biri mawulire ategeka okubasengula nga tabawadde banne sente nabagamba nti bipapula kyojja okuyuza enkya ne baprinting ekirala n'okitwala ne mu ttooyi teryakugaana ng'ogitutte mu ttooyi nga teryakulabye n'ogiyuza n'ogikasukayo. Terina mugaso nga jjajjaffe oli ne bazzukulu be abali ku ttaka abalimako emmere ne kwe basula. Obagambye mugende mukebere mu bifaananyi bya bukedde ennaku z'omwezi ze mbagambye. Sente terina mugaso ng'omuntu abuliddwa ow'okusula. Gyateresana gy'ogenda okumuwa tegenda kumuyamba wadde okupangisa emyezi 2 ow'okusula. Eryo jjogo bannange obukyayi obwekko bwe tulina ku bantu abo bwa mutawaana nnyo. Tusabaye Mukama Katonda atusobozesa atuwa amaanyi tusobole okwejjako abantu abalina obukyayi abatemu ng'abo. Omulondoozi wa Bukedde agamba bwati alaze engeri muwulire omulondoozi wa Bukedde kubanga nsoma ga Bukedde alaze engeri abakulembeze b'omu kitundu alaze engeri abakulembeze b'omu kitundu gye balekeredde abaabalonda ne babaleka okusindiikirizibwa ng'ebyonziira. Kati muddeyo mu kuba obululu. Wano omuntu ng'asaba akalulu asobola n'okufukamira kubanga agenda kubeera ng'afuna. Akolako nnyo omukwano okugulira kiro ya sukaali etagenda kugasa. Bannange muve mu by'obululu. Muve mu by'obululu tutwanirire ensi yaffe Mukama Katonda gye yatuwa. Kati bano bonna be baalonda batunula bbali eri ppali simanyi baakoze eki batunula bbali ba RC simanyi balya ssente kubanga talina ssente zisobola kubeera nti awa amaka 5 obusobozi obusobola nga buli omu agenda okutandika okubeera ng'atandika entandikwa ey'okubeerawo ng'emusobola naye ogobya abantu abalimya emmere abalina obusobozi bwabwe kyoleeta kikampani ku ttaka lya Buganda. Tujja bimenya ayi Mukama Katonda atusaasire naye abantu bateekwa okuddizibwa ebifo byabwe. Tukibalayirira. Akugambye bwati abantu abasukka mu maka 5 emyanzi mu disitulikiti y'e Mubende boolekedde okugobwa ku ttaka kwe bamaze emyaka n'ebisiibo. Tirimtiana emyaka n'ebisiibo. Bangi ku batuuze bano bamaze emyaka egisoba mu 5. Kendo olabe ebifaananyi by'abakadde so omusi 2 n'obwana n'obuzzukulu ne batabani baabwe. Bamaze ku kibanja emyaka n'emyaka okuva Uganda bwe yasimba bendera yaayo mu Buganda ng'abantu bwe bali. Kati gwe mbulira omuyindi omugwira Munsi yaffe bw'ojja ogobaganya nannyini nsi omuzaale atali mwebolereze ku ttaka lye okulaakulanya kigambo kya bulabe bannange.
twagenzo kitunulira bannamiramwa ne basemiramwa ng'okulakulanya bye bakulakulanya mu Buganda kigambo kya bulabe nnyo kya butemu. Akugambye nti bangi ku batuuze bano bamazeeko emyaka egisoba mu 5 bakozeeko ebikulakulanya n'abalala balinako ebijja evyasire bateekwa okubaako na bijja. Ekyewuunyisa kwe kuba nti ng'entegeka ly'etteeka eryandibadde libakuuma kati nno naakuba ndeka mwoyo owa gavumenti eryandibadde libakuuma lyamala okuyisibwa mu mwaka gw'2010 ekisengula abantu mu Buganda kyeyongera bweyongezi. Kati mugende mu maaso n'okkuba obululu kyekisinga tukwate ennyago oba tugende kukuba bululu nga tusimba mabega wa DP kubanga Muganda tusimba mabega wa simanyi FDC bannanga abantu tusabayi Mukama Katonda ze sala ze tusaba ku lediyo eno twegayirire Mukama Katonda twegayirire Mukama Katonda tuzubule obwongo tulengere gye tulaga teekayo ekitangaala tulwanye entalo enfu okuviira ddala mu gyenkaga paka ne kaakati tusomye ebyafaayo paka ne kaakati era Abaganda tetutegeera. Ayi Mukama Katonda tuteekeko okusansirako, ayi Mukama Katonda tuteekeko okusansirako. Abaganda abeeyita bannayuganda bategeere bo tebabaze ennamba yaabwe nga bagiteeka eri Omulabe senga bajja ne tubeera bumu nga tebalina bukyayi kyalibadde kituyamba. Bannange mumpeemu eddakiika emu yokka. Mujja kunsonyiwako tukitunulire tugende maaso. Akomekereza nga kugamba nti ekisengula bantu mu Buganda ku ttaka kyeyongera mu maaso. Mugende maaso n'okkuba obululu kyeyongera bweyongezi. Abaggyibwa ku ttaka bali mu byalo 2 tukyali mu mawulire okuli Myanzi, Kabubbu ne Kalaama. Kati omukadde ono agamba bw'ati Mire Najjuma akunyumiza. Mutuuze Emyanzi agamba nti bamaze emyaka 2 nga bali ku bunkenke obw'okugobwa. Bana tutegeere yonna ntegeka gye muyita gavumenti eya wakati eyo nkola y'abamafiya. Gavumenti tukiyite mafiya twagala tukiteeke mu njogeza embi kubanga tekirina kye kiwadde bantu mirembe. Ate nga si ekyo kyokka wabula gavumenti eno eraze oba ekikundi ky'abamafiya kiraze nnyo
nnyo obukyayi ku bantu abayitibwa Buganda okuva emirembe gyonna nga ezijja zibeerawo. Obote yabaggulirawo ekkubo. Obote waggulu ne bajjanga balaga obukyayi paka ne ku ssaawa ya kaakano. Twagala tusomese nnyo Omuganda eyeeyita Munnayuganda. Tumusomese. Nze bwe neebasabwe nti ngenda kuddayo mu bannamiramwa. Abantu tebannategeera tutannayawula Uganda na Buganda. Najja okwogera gye muli nga tulowooza abadde awuliriza n'agamba nti ate abaleesicu tebalina gye bagenda kukuyamba. Eyo balukanda manda gye babbidde abantu. Bwe Buganda bagifuula yakubeera nti bagikozesa bukozesa. Akugambye nti bamaze emyaka 2.